Ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda buli omu bigenda kumwewuunyisa naawe agenda okulaba akatambi kano naawe ogenda kukwata kutamu ogambe wabula Uganda ng'ekyuse nnyo kiki ekigenda maaso ye mwenna abasinga mwalabye akatambi k'omwana muwala Pretty Nicole eyakubiddwa emiggo baamukubye emizibu bawala banne ne bamukkako nga basatu ne bamukuba ne bamwambula ne bamuyiwa ne kaamulali mu mbugo ne bamuyiira amazzi agalimu omusulu nga bamulanga ki bamulanga kwebaka nabba wa mukwano gwe omuntu ayinza okuvayo n'agamba kyamugwanidde lwaki yeebase nebba wa mukwano gwe wabula nze ekyo sigenda kitunuulira ne bali abaamukubye babadde tebalina mukuba we guba nga gwabadde musango bandigenze ku poliisi ng'ekiriwo kati wabula ndi so disappointed ne poliisi yaffe y'eggwanga lyaffe Uganda okimanyi mu kifo ky'okukwata abakoze mob justice ku muwala gwe bayambudde ne bamuswaza ensi yonna ne bamukolako ebyambiyone okimanyi nti bakutte ate gwe bakozeeko ebyambiyone bakutte Nicolo yennyini mu kifo ky'okukwata abamukozeeko ebibi kino kyewuunyisa yenze Sheila Adita yeno YouTube channel yaffe kyolina okukola subscribing ekigambo subscribe nkikulekerawo okwata mu notification bell akadde akali awo waggulu buli video yonna gye nnateeka ku eno channel my dear sister my dear brother video eno egenda kubanga ekutuukako kyolina okukola kimu twekuumireko ng'okwata ku notification bell teekako no subscribing komenti zammwe inkulu nnyo nzaagala nnyo zintegeeza biki bye mulowooza wabula ate mu komenti mwennyini tubagamba nti woba olina obubaka bw'oyagala Adita mukuyisizeewo ngenda kuba mbukola bulungi nnyo ate na mu bunnambiro gwe teekawo obubaka bw'oyagala omutume kyonna ky'oyagala oba oyagala tumirako mwagalwawo oba baana bo oba taatawo oba maamawo ne waba gwe kennyini trust me nze Adita ngenda kuba nkikola olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera katambi ka muganda waffe akasaasanidde ku mikutu gya intaneti wabula ate nga abaana bonna b'omanyi abamanya mu ggwanga lyaffe Uganda omuli Diana Nabatanzi omuli Fifi da Queen omuli Wisdom Kaye omuli Tamale Mirundi Junior omuli abantu abanene bonna bavuddeyo ba Bruno K ba Farida Nakazibu bonna bavuddeyo okulwanira eddembe ly'ono omwana ate ng'era ekiri ku poliisi ekawempe munnange kwekalakaasa kwokka anti batamale Mirundi Junior besitudde ne bagenda ku poliisi ne batandika okukola olutalo nga bagamba poliisi lwaki basiba oli omwana gwe bakozeeko ebibi ne baleka bali abakoze ebikyamu nze nno ngenda kuba kusaidiya bano ngenda batwalako katambi katono nnyo akadaana Nabatanzi nga yeemulugunya ku nsonga zino eno then ate tumale tukaweeko endowooza zaffe wabula kyolina okukola subscribing liking commenting igwe twekuumireko then katugendeko mu ka audio kaneno then ate tukomewo ku social media mukontola nnyo abo batuyisaako eggaali nga tulaba nnyo mukontola bane get busy mufune ebyokukola abaana ab'obuwala mufune ebyokukola muri abaana bato kyekisinza okunnuma bato munamuwoni ng'ave ku bba wange ekisookera ddala omusajja yasalawo kati gwogenda kudda ku mwana w'abendi otandika omukuba empya omuwutule okitegeera naye omusajja dde mutuulawo atagambe gwe siina gye nkutwala alonde gw'okubye empi kuba bamukubye mukazi wattu nga tanyegaali bw'ati omanyi oluyi lw'okuttama nze engeri gye ntyamu enkovu z'obukulu enkovu y'obukulu tegenda ey'obuto okula bwebula naye enkovu y'obukulu etagenda okakanye ku mwana wa munno omukuba empi omukubira ki yesizza musango kikwagalira musajja and after all oyinza n'okuba gwe side chiiki nga gwayingiridde ye nga bukyolowooza oli maini nga naye amanyi maini n'omukakanyiko omukuba abaana ab'obuwala nze kyengenda obbasibirira entanda yange ya wiiki eno muve mu ntalo ezitabayamba let the man decide ekirala gw'otegeddeko ali omu how about the rest onookuba ensi yonna ogimalayo mukole ssente muve mu ebyo ate nga ne gwe bakuba yadde asinga abalala obulungi si mu bubi ng'ekyana kirabika bulungi kye bakuba abakuba asibye obuswayire mu mutwe butunula kkono tonyirira ate oyomba mwefeeko eno topic ejja genda mu kasukaali si yakiri kitya naye kinnumye nnyo muli ku ntalo za mwabadda ku social media ne mutukolimira abaana baalungiwa teweefuddeeko oli mu ntalo z'abasajja mukole bane mukole programu ene nnumye ng'eri mu kuggwa nandibadde yonna ngibamayirako nga ndi mu baabuwi kuba how can you as young as you are mbumulwanira musajja kuki bane kamba siibulire bano mubeere
ndowooza odi eyo ogiwulidde bulungi eya mwana muwala Dana Nabatanzi yavuddeyo n'avumirira kino ekikolwa wabula ng'ate yagambye ebiseera ebisinga ebireetawo bino ebintu abaana tebaagala kukola. You people are not busy, you have no jobs, you have no work, muli ku kyalo muteeyeeya buteeyeeya. Era n'asaba it would have been better singa mubeera n'emirimu ne mukola. Tosobola kuba nga ogenda mu bino ebintu eby'ekisiru nti bakukubye bakutte n'omusajja ABCD. Ate ekyasinze okumuluma nti bonna ababikoze baana bato ddala wabula ng'ate kineno kyennyamiza abantu bangi ku bintu ebigenda maaso nti poliisi tekoze kimala. Maama wa Nicole abadde ateekeddwa mu custody right now ne Nicole waako. Nicole ye yaganye n'okwogera mikwano gye aba bamukoze ekyo n'agamba ye yeenenyanga ye omuntu olw'okubanga yeebase nebba wa mukwano gwe. Ye yeenenyanga omuntu era yasuubira nti omusango gumusinga aweeva nga maama wa Nicole ye akubye kwerimanga gamba nti nedda bano abaana bakoze ekintu kinene balina okuvunaanibwa. What if something bad happened to my child? Ate nga waliwo ekyamutuuseeko cause tuwulidde nti Nicole went into a private medical condition ne babeera nga bamukolako medical n'atwala personal treatment n'abeera ne bamunyiga ebiwundu byonna bye bamutaddeko then n'abeera nga afuna treatment ku buzibu obwo bwamutuusiddwako. That means yakoseddwa nga ye omuntu wabula olw'okutya okungi. Nicole agamba she cannot point out amannya g'abo abantu abamukozeeko ebintu ebyo because abaana abo bava mu maka g'abantu abanene ba genero ba major. Ate era bambi mukazi wattu ne yeeraliikirira eri famire ye. So wano maama we yagambye me as a parent I don't care abaana abo bava mu maka ki, I don't care which homes they come from. Nze njagala ekintu kimu babeere nga banenyezebwa ku kino. Waneeno this is where my problem comes from. Nti lwaki abantu abali mu famire ennene balowooza nti basobola okukola buli kimu kye baagala omuntu wa wansi. Era lwaki kye kibaleetera okulowooza nti omuntu wa wansi talina kugeetinga bwenkanya bweneva nga bwetaaga kyekizibu ekiro. Tukubemu akafaananyi singa omwana ono baamuse kyekyandigenze maaso omusango bandiguvuunise we batyo kubanga amawulire agaliwo right now nti omusango ku poliisi bagugobye n'ogugoba bakutte Nicole ne maama we ne babateeka mu kkomera ne baggala n'omusango ne bagamba nti nno bano babadde baana bato nga bye bakola tebabitegeera. Tewali mwana muto asobola kulwanira musajja. For that I'm sure. Tewali mwana muto asobola kera ku makya najjamu empale ne yeeyambulira omusajja. For that I'm sure. So nze ndowooza poliisi yaffe Uganda tekoze kimala era ne bano abaliyo abeekalakasa nga ba Wisdom Kayenga batamala emirundi Junior they are really doing a very good job kubanga ekisooka amateeka amapya gajja mu ggwanga lyaffe Uganda okupostinga ebifaananyi by'omuntu without any permission, okukwata akatambi konna without any permission, oku-uploadinga akatambi akalimu nudity ne face y'omuntu. It's not allowed ate era nga musango. Ffe tubadde tusuubira nti bagenda kugoberera eryo etteeka at least omuwala ono bamuteerewo obwenkanya. Njagala mmanye ekyo kyolowooza ng'oyita mu katambi kaneeno oguyita mu comment section obeere nga otubuulira gwe olowooza ki ku bino ebigenda mu maaso. Nze Sheila Adita imbaagala nnyo.